abantu abamu baloza ebitundu by'ekyama bijja beeyimirira babikulubudde byafuuka bya lukale otunuya omuntu ebitundu bye nga bimusinga feesi obukulu n'ogamba nga bw'obikomperinga ebitundu by'ekyama n'ebya feesi byonna kyekimu tewali njawulo by'ekyama bikadde okusinga feesi kitegeeza nti babikozesezza nnyo babikuluusanyizo bimalawo kakati nze Katonda yanyamba nze sibwagala obuwala sibukazi sibumanyi nabumanyi nze nga nkate simunyanyi ndaba oyo baku TV yange bayitako oyo nga mulaba bakatukase ate tulabanga sitaani tobikulanga sitaani bisiraani byokka ebyo bibeera bisiraani nali ngo nkyali ku interview ngenda kukubira ebyo bisiraani tobikulanga goma jinni omuntu wofunira amaanyi bunase tula abaana babwe tugaana banaabye ensi tulayawunya oyo nyini gwe mbadde ngamba oyo wasitulira banaabye tusitula batunulanga obutulume aba batugabane tutabuseemuko omuntu oba osobola okulemererwa olaba embwa teremererwa bezadde n'embizzi eriisa abaana baayo biri biringa bibbumbuzi bikulize omwana n'ozaala omwana omu wa myaka nga 45 yakabeera mu maka 8 yikakyaliwo yamutwala amaka 8 jjukira buli maka galina emize gyago kyova olaba umeketa amannya emisana n'ekiro mwasibye mutya mwenna abatulaba yes mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files nze Jona Sentongo abakatwengako mwenna mugende ddala mu maaso n'okuba nga ate musubscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu olunaku olwaleero tukoledde wanene okusula moto basangibwa wanene e Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil bali okuba nga ate bakuguza ate era bagula emmotoka empya nezo eziba zikozeeko wanene e Makindye oba obasanga nga wakakirira ku kalenda ekikuba ekidde e Busaabala naye nga mu junction Masangazira okulina n'amafuta oil bwe bali weewaawo olunaku olwaleero negatiddwako si mulala okujjako Geno full figure Jennifer tuliwo okuba nga ate tuanalyzinga ensonga ez'enjawulo naye nga tetunagenda ddala mu maaso kansabe ababuuzeeko ate twolekere ekyo ekituleese omukyala full figure wasibye kyeyo nyama Jen sebo mwasibye mutya tubabuuzaako mwenna tubagamba subscribe omanye amazima n'obwesimbu n'okwesigika tuli wano ku Sura Motors twongere bagamba nti Sura Motors batunda emmotoka empya n'enkadde tuli ku opposite na African Oil jangu ekiwe ku Salama Road obanga ekida ku Ntebe Road tukawo mu junction ya Salama Road ya Kalenda obuze Sura Motors n'emmotoka ojja kuba oziraba tuli ku opposite n'ekizimbe ekipya ne opposite n'amafuta gabata African Oil tutunda emmotoka empya n'enkadde ate era gwe tuwongere kugamba muganda waffe ayagala emmotoka jangu ku Sura Motors kubanga Sura Motors ekyenjawulo kyeyina eyina omugagga omu babiri oba babiri Sura Motors yennyini abeerawo oyogera naye nga ye kenyini omuntu tewali babuloka nti atagenda kujjako kino ba kino oba ogenda muwaayo bajukiza bannayuganda nti eggwanga lyaffe likyuseemu twebaze Katonda era ennaku z'omwezi nga 27 na 28 tugenda kubeera endekapeeka munamunkekeera n'omwoleso ogw'amanyi gaggadde okugenda okuba nga gulaga ebintu ebinjawulo ebikola wano mu ggwanga Uganda ebintu bingi nnyo babadde bastoping okuyingira wano naye nga temumanyi naddala nga extension ebintu ebikola y'amasannyalaze ebiwayalinga ne wires ez'amaanyi amataala gasanga liyagaani bwe gatyo balubuzi zino zetutandikirako naddala ez'e2013-15 tayiro ez'ebbeeyi ez'omulembe zitaseerera ezo zembadde mulabanga ntagamba nti ate ya India eno ya gundi ziva kapeeka mu industry ya wenyini 5 nze sibala mwezi mbwa webeeri abantu betuluyisiza ne betuweeredde mu masomero batuvuma batusasudde kambe nembwa nze embwa zange zinjagala kati ono gye atolanga yakajja yagudde ddamulavu naawe kunzifaako ate mba nzaagala katunula bulungi kalabo kanno kategeera nga muntu oyinza okukamanyira buno obuli gino ani akusumbuwa mani kadi yaffe yino kati kipande kiki naye ko lyomukulu yalina ya corona yokka kati alina ya covid okubye nnyo taata ogenda gine kamutiniye tukoze transfer kati kusura moto tukwandika dogo ama webale kale mani ankuyo mwana yete benza agitwaye na mu benza ogenda mu motoka ki
wuuyo alunda mbwa avuga mmotoka ki wuuyo naye nga mami weebale nnyo weebalire ddala nze okuva ina kulaba n'addamu amaanyi ne nkulaga omuntu asobola okukola n'atuuka waali nkwenyumirizaamu nnyo mami wange naye webale kwagala bisolo naawe doguma naawe weebale kwagala bane waliwo olwojjanjaba embwa waliwo olwoba nembwa nennumwa nga ndalonda lwakubeera nga bolaba ale wotabadde nno munnange abaana beekoze ebintu wano mu music industry waliwo omukyala amanyikiddwa nga Gloria Bogi kale twabadde tuli awo juzi ku kivulu kya Sidiki Vocals akatambi ke kasaasaana abantu ne batandika okugamba nti Gloria Bogi ebyokuyimba akola atya abiveeko bankyawa ba bankola ebikyamu ba olulimi olwo kyolugenda yatadde akatambi k'obuseego music wano watuuse ndeka tonjogeza ku bafu njogere ku bafuna abalamu ngoza nze siri muntu akakantu kammekaako owai music wano watuuse music si watuuse abantu abalina music era still basigala ba legends basigala balina music nze kyova olaba music gwempulira ebisiima nabimanyi beyogera nze mpulira music wabakusaasira wababeti mpologoma abacyansi na rubega wabakafeero bakamiliyoni nze siwulira ebyo sibagana bagano balaba sibalaba nze nkadinumumaasi mumanyi abantu abamu baloza ebitundu byekyama bijja beyimirira babikulubudde byafuuka bya lukale otunuya omuntu ebitundu bye nga bimusinga feesi obukulu nogamba nga bobikomperinga ebitundu byekyama n'ebya feesi byonna kyekimu tewalinja byekyama bikadde okusinga feesi kitegeeza nti babikozeseza nnyo babikulusanyizo bimalawo kakati nze Katonda yanyamba n'obwo nze sibwagala obwo obuwala sibukazi sibumanyi nabumanyi nze nga nkate simunyayimbo ndaba oyo baku TV yange bayitako oyo nga mulaba bakatukase ate tulabanga sitaani tobikulanga sitaani bisiraani byokka ebyo bibeera bisiraani nali ngo nkyali ku interview ngenda kukubira ebyo bisiraani tobikulanga goma jinni omuntu wofunira amaanyi bayibuli etugamba nti kyova olireka nnyoko ne kitaawo n'ofuna gwe musiimaganye omuntu yenna watondebwa ng'ebitundu byo bibikula obeera n'omwami wo mu kisenge si byalukale bwe watosobola kufumitiza n'ovaayo ne webambira eggwanga mwenjeye n'ebikolimo byammwe tunenye abazadde abakuza abantu nga bwe bati baba balina abazadde omuntu yenna akasobola omuntu gw'oswalira n'otamanyi nakumanya nti taatawo basisitawo n'otamanyi nanaaza future nti bannange omusajja wendi yagala okufumbirwa fama ekyegenda okumpasa kati buli mu mulamu waffe olina okufuna omuntu gw'oswalira olina okuyiga okwerekereza si buli kimu nagambye wali tulina okuyiga okulekeraawo okulwa n'entalo tulina okusizinga fire at least tubeereko nomo tubekubeera nnyo abnormal si buli kintu nti ogenda kukikola si buli nti ogenda kuluwangula oba olulwane so bw'oba ogamba nti nja kweyambula mukola erinnya era ligenda kukomaawo n'abaana baffe batuula nnyo ku TV ne balaba abantu bano kyannaku era nze newunya TV ezikuba ezo ennyimba ezefunga kyova nze wange balaba sooti yokka yeerabo tekuba ezo nnyimba zankudi simanyi wefungulira bebyoyamba wekolokote n'abaana ab'obuwala banene abazze mu music industry nga bagadde nnyo okumanyikwa kati batandise nakikola mbobi anti kati buli tiktok bwe yajja yaleeta abayimbi abayita baserebu yaleeta aboogeza bawemuzi bayita baserebu ne batamanya nti serebu kyeki n'ekigambo serebu nno tebamanyi kyekitegeeza singa omuntu ayitibwa n'agogolinga ekigambo serebu ajja kwetereeza omulabi yaddeyo n'ayeebuuza n'agamba oba omuwala ono oba babikola kuba tetusuubira nti kyakomye ku ye nya n'omuwala gwe nawulidde nti yakatadde lwakuba sinnabiraba ate segomba biraba osuubidde nti batunuulira abantu banene abazzenga bakola ebintu nga bino mu music industry betumanyika ne kasa n'essaawa yakakati mulimu n'ow'amaanyi ate obutambi gye bwava mu byonna ekireese ebyo era nze kyannaku nalabako omukozi wa TVM kyova zisibagana bagala nalabako omukozi wa TV oba yali MC Cats ng'agamba ng'ayogera ku ono omukazi yali mu toilet nampeera mbu simanyi mbu
omuntu asobola okwensipayaringa abantu bamwita batya influencer mbusimanyi ali mu kwensipayaringa nemugamba nga ndaba ayogera boga stock tebigatta ali mu kwensipayaringa ani aliko kikisosola omwogerako mu bantu ogenda mwegombako ki okugenda mubakirako mu toilet nematuka n'okumenya ebyolooni ne bagwa n'amazzi bagagwamu nendaba nga bagatogerera bagatavunya oyo singa tebakyamwogera nako era yalina oyo muganda we ku TV muganda we yani oyo DJ Rogers oponomotinga oti omuntu gwe bakolera mu toilet noyima nogamba asobola kwensipayaringa abantu busimanya signing endorsements simanyi blabla kwegamba nti ensi twafuna obuzibu bw'ensi yaffe okubanga yayingirwamu abasiyazi n'abasirusiru abasirusiru buli balekera gap buli oleka abasirusiru ne boogera abagezigezi ne basirika abasirusiru betwala nti bagezi kati gw'omugezi olina kulwana kubeera nga tosirika basirusiru butakusinga naye buli bakubikka nga obalekedde gap boogere era bwe batuuka okunogoshetinga balaba nti abasirusiru be bali ku top. You get me? So abagezigezi ne basirika abasirusiru ne bewa eddembe ne boogera ne balaga nti bakitalo era bakitwala nti noki katusaba abantu abagezigezi babeere ebintu ebisinga birina wano ebitongole nze nina minisitule emu gye njagala n'okwawaabira minisitule yali mu lukoda neewuunya kyekola bagiyita simanyi intagulitandi biki intagulitandiki minisitule yani mukyala akero yalimu ye yali mu lukoda bagiyita gikeberaawo naye eriko integrity simanyi ethics and integrity neewuunya ministry yekinamba erina abakozi ba gavumenti besasula ssente okubeera nga esobola okutuna ebintu neewuunya ne UCC okuba nga esobola okuleka TikTok nesegula okutuka kwekyo netabaninga abantu netabateekako misolo omuntu akwata TikTok n'agikozesa nga bwayagala omuntu akuba bbi ekifaananyi n'amuliisa abantu ali awo atokota bw'ati Can you imagine? Namutekako n'omutwe gw'omuntu omuntu akwata embwa n'ajambaza kiteta ina ga full figure awensi wetu TikTok nemuwa eddembe n'akuba ne views empitizo ate n'afuna n'abamufollowing ku nsonga eyo yennyini ya Ministry of Ethics and Integrity twalabye promoter Balam Abitex rather yavuddeyo ng'aleese ekiwandiiko ekistoping omwana ow'obuwala oyo okuddamu ogenda ku stage nti ateeka ebyobuseegu mu bantu n'abaana. I stand with Abitex. By the way, abasajja bebalina n'okuweebwa ebifo mu gavumenti. Era President Museveni mukubira omulango okuva ku bantu abasoma. Batumenyera bwere boogera oluzungu lungi nnyo tebatukikako babeera mu office babanga bakatonda tebapoitinze bantu kyovola nkugamba nti bano bafaluku kirunda bapoitinze abantu bawadde abantu emirimu olaba buli kaseera bakuliyetingawo industries ne bagamba nti assistant RDCs simanyi bula mobilization whatever kuba abantu mulimu kubafuula bize bakolera ensi yaabwe n'ezo ministry zikolawo ki. I stand with Abitex babawe emirimu mu government kale kikyo kyeyakoze kimuwosa credit kubanga that is too much. Abaana bakeyambula ndowooza buli wiki wabeerayo eyambula n'alaga obusolo bakafudde kazannyo bunyuma okulaba eggwanga Uganda libere promoted by busolo ate nno kabenga kalabikako kaguba kalinga ekikubo kyayitamu ente bamukuluusanya nnyo. abaana balina ebirala bye bayisaawo ebikolwa n'osigala waawo oba balina ebikolwa ebirala bye baagala okuyisa ndowooza yaabwe kuba saagala boogerako gwe sizaala naye n'abazadde nkibagamba abazadde balesa abaana baabwe ne bakunnama bati naye bagenda kubeera ekiseera nga bazadde bakaaba bennyini ebyowulira nesenzekka ng'omwana wo n'abako batuuke mu kidaala banne bamukuba bamugambe eyo yayambula obusolo bamulaga abako baweete abazadde bagenda kaba one time you wait. Yes nze nawo wano ekyokulabirako nabagamba mugatedda tisi zange olaba omwana wanko Frank anansonyi omwogerako kuba mwagala nnyo omwana oyo Frank yamusomesa n'amutendeka mwana mulungi omulaba akabiri kalina ne tribe gyalimu nga bamutesetese ndoza nga Uncle Frank amanyi mwana agenda fumbira first family maybe second family naye ebikola by'omwana we ate mwajja akasente kiri gyali naye gooza tata bimusanyusa. Omanyi olina okwambala omulimu gwo
njagala okutegeeza sente erina weekoma buli muntu andaba sente erina weekoma n'osigazamu ak'obuntu bw'obulwa kyoswalira nze tosobola kuŋŋamba mbu sente nkuwa sente tuta omwana w'omuntu nkuwa sente weeyambule nkuwa sente nkugule enkwebake kayikanti ezo sente ki kyova ddala zibaswedde bazimanyi omwenge ne bebamba ku masitwiti ziba sente ki ozikozeemu ki nze ndaba amalaaya mangi bakomawo wano nga tasobola nagula kizimbe bwagula emmotoka yeetomera ebeera efa lunaku ono gwe twalabye ono munnaffe gwe yaleese nze kino nkikubuulira abantu abo beeyambudde ne babamba obusolo mbalabyeko nze era olaba kati nze kankulage nze nina omuntu gwe nagamba nina omwana w'omukazi gwendaba omulungi kati baalokoka bambi mukama baalokoka ne basalawo okuweza katonda naye omwana oli mulungi gwewandebye nti omwana nasaana embaga oba amakaaki naye olowooza omusajja asobola okumuwasa famire y'omuzadde gye bamuwasizza kati omwana wa Sebalamu singa abamuwasa n'amweta mu kidaala ne bajjayo ebifaananyi bya maama omukolo ogugwa ne bajjayo ebitone bya maama omukolo ogugwa yagugwa tukomaawo kyakufumintiriza kamagamba amakupuveera kyakufumintiriza n'okwerowoozaako sente erina weekoma tekumalangamu mu bulamu bw'ensi ku nsi tumalako akaseera katono nnyo buli muntu yandibadde akola byayagala naye singa obikola nga tebinyigiriza balala gweotukubira obusolo ku social media ku data waffe kubanga oba oliawo olina asindika ojjukira tiktok onyiga bunyizibwa oti alino kankubulireyo akantu okimanya abasajja bangi eyo ab'omu bikuubo bakubye amasimu nga banoonya ennamba y'omuwala oyo bamunoonya ajja bbawa ate kati watuukidde bitembeeya biseera byadde byadiba ekitegeeza yeetembeeyi of course omuntu oteera obusolo ku social media oba oyagala bakugula oba yabadde ayisaawo oluyimba ayimbe ki alwiseewo olumukomyewa bameka baziyisiza we bato ne bakola ki music takyalina valo naddala omupya takyaliyo temuli abe mugenda kuyimba bisinga bantu be bayimba bamolini nantume yes era mujja bimba bya weekend kati sikyawulira atijja nankudi ne extra sikyaziwulira oba essimu ye yabbibwa nga waliwo eyakimukoze banyuma bamubbako olulimi bamubbamu olulimi ye twogere ku wenkudi owenkudi omukazi yamukubyeko ekibaati twabadde tuli awo mukazi ki Irene Ntale tonyumiza nze sikola katulaba ate akiisinga omwami omulala nyamba sikola sitanti kyogambe eyo sitanti kubwaliri pazo n'obwamawobe bwe wanagamba nnyo wala asobola okukomba kwa eka naawe amukombererewa iri pazo alabika bulungi ate omusajja yeefaako alinamu ne kasente motoka avugambya kamubaaka nyamba ondeke tonjogeza ate Irene Ntale ke yagikomye n'alyoka ajjukira okufuna omwami nyamba onveeko munnange ndowooza naye agenda kukola concert ayagala mumwogereko ale concert naawe leka tesobola kujja na musajja golaba kisoboka bw'atate luyimba ajja kukola concert linda ku bibiri yabagambye abakubyeko ekibaati ky'omusajja kimwetagisa batulaga liri pazo waali kati kyanga abeerawo abadde yadiba egy'emyaka tabadde na musajja nga kyannaku obweru nga bwamusajja bwereere bizadde beekyunya na liri pazo eyo mu nkwera naye nammwe enkudika eyaze ne bajja ngaawo katemba bwoba olaba emimwa gya liri pazo gye giri embizi agamba nnyo amampi ago bwe gatyo asobola okukomba Irene Ntale Irene Ntale alimu ki ekyo kimufuula ow'amaanyi liri pazo obutamukomu si bwabo mulalamu first of all liri pazo alimu oluyungoyungo lw'e Masaka ono muntu wabaniganiga wabalasita bamerika bamerika bannange temunjogeza ku liri pazo mukwano gwange mundeke pazo tabeeko nakake anti amanye waagwa bakyuze mibeki baba mutwalako agira yegumye bali be bamutwalako bakyuze mibeki ye bannange azaala abaana oba azaala bakutunda yazaddeyo omwana omulala bakutunda oba ali ku lukalu azaala lumwakite nedda akisuka ndowooza alina yabamutuma azaala lumwakite amanye nti ebyokuzaala mbitadde baga bamutuma dazini alyoka abasensebula endongo
akyayina endongo ayinayo akayimba akapya juzi ke yatadde mpaka ayitani mpozi mwali kutukira muleeba amagulu abakazi abambi bazaala oba anoonya muwanvu anoonya mwana namuwanvuya oba anoonya buyungo omukazi azaala okuzaala si kwangu naye azaala baki okuyimba okunaggwa nga atuwolomera omukyala munne kuba omusajja ndaba talina mulimu guyimiridde guli awo omusajja bambi yakoze restaurant eri awo mpereerwe yakagijjukira eneekola eyo bonna bali mu mmere naye ng'eneekola si eri emperewere kati ogwo mulimu kakati kubanga ndaba nga ekimuzaaza abaana balinga abapromosoni azaala olumu akinyuke amanye nti kati agenda kufokasinga ku music saagala kwogera ku baana b'abantu naye mukama waliwo ekibeera too much oba bamuulya wa wiiki tebamulinda namu kuwonamu kuba ndaba abazzaako ngaoba emyezi teginnaba mukazi munnange ndakuba nti afaayo eri abaana be ate byana bye bambi birabika bulungi afaayo eri abaana be mukama amusaasire naye abaana babe aboosereyosere bwe batyo endongo weneefa obudde bwewandimaze mu kuteekateeka omaze mu kuzaala endongo weneggwawo neegwakatale tebakusaba ebyokulya yeteekateeka oba oli awo n'abaana yabateekerateekera dda ketumusabire kirungi okuzaala bwe busikaazaale nabadde ndi awo nga ndaba omuwala mukyala Prince Oma ng'akugamba yani Prince Oma yaliwa Prince Oma yali omuyimbi bebakyawe mukyala we Grace Khan tonjogeza ku mirambo naawe tonjogeza ku balalu ki kigenda mu maaso ekyaki ku Grace Khan yani omuyimbi yayimba ki ayina akayimba ke yatusasangula simumanyi simumanyi omweganyi simumanyi kati ogenda mumukaka kati nze nyumya n'abalamu ate nyumya n'abalalu sinyumya n'abazonto kale tusiibule tuve wano sinyumya n'abazonto munnange siibula abalabi bo abawagizi bo abawagizi bange mbasiibula mbaagala nnyo mwe bale kulaba tweyagala nnyo twesanga ekapeeka naye nga nyongere bagamba waliwo omuntu akunoonya n'ebiseera ebisinga nze munnoonya onfuna emyaka gye mmaze nga nkuba abantu nga sikubika bwe naakuwogola ensawo n'ogigamba ki abalala bagamba bunasitula abaana babwe tugaana banaabye ensitula awunya oyo ennyini gwe mbadde ŋŋamba oyo wasitulira banaabye tusitula abatunula ng'obutulume abo baatugabane tutabuseemuko omuntu oba osobola okulemererwa olaba embwa teremererwa bezadde n'embizzi eriisa abaana baayo biringa bibbumbuzi bikulize omwana n'ozaala omwana omu wa myaka nga 46 yakabeera mu maka 8 yikakyaliwo yamutwala amaka 8 jjukira buli maka galina emize gyago kyova olaba umeketa amannya emisana n'ekiro naawe tugenda kusitula abaana banyirira banaabye bayika ebizigo tusitula abalinga entengotengo nejali bamubudaabudanga malayika nejali bamubudaabudanga malayika nejali bamubudaabudanga ani asitulaani kawunye enkali konna kawunye mu nsitula muzaffe twenyinyala konna katunulanga obugeregere kati oba babusala ebitambo mumayumba g'abantu gye musula kati muli mbasiyazi ye kyogereko bakasala ebitambo kati bugenze bumpuguma mayumba
abantu balina abaana bameka balabirira abaana babe basingo mothers gwotembe y'akaana kamu kyogamba kati takyayina wasu myaka 10 kakabeera mu maka 10 kyogamba kati takyayina wasu nze simanyi mulaba eriwo omusiyazi naye ateesobola oyo omusiyazi naye ayagadde nnyo okuyingiza abantu mu busiyazi agenda n'apwitendinga okwo ku ssimu n'abalaga nga walina keesi z'engoye simanyi perfume simanyi amayumba nzimba wano ozimba wa oyina ki kyova tuboogerako ne tusirika tubalaba ne tusirika oyagadde nnyo likes modo ne views zijja kutuusa awazibulekerawo pretendinga va mu fake life newafuna accident gye yakkomya wamanyaayo kyogamba buno obulamu pretendinga obubiri kalina kyogamba teriiyo ali musabanne omanyi kalina tulagala oli nti asula mu kalina ogimanyi apartment oba owulira mpulire ate nga ye si yakupangisa kama akusaasire kasita oli munana waligenda obuuze nti wano waani bakolaga ebyapa byawo social media wano weyatuuka genda obuuze nti wano waani ekyapa kirimu ki sobola n'okugulawo ne muvumula ne mufuumuulawo kinnuma nnyo omuntu okulimba dinaayo omuntu okutambulira mulamu bwa dinaayo kibi ate n'olaga abantu oyagala kwinspiringa bantu omuntu alina kalina atunda ebyogo eby'emitwalo 3 mbw ebyogo nga nawe kenyini weetaaga kwogolola yeetaaga nakigwamu n'omunyikamu n'obugere n'omutwe yeetaaga kwogolola tolaba nga nomama fenda so namunaazo oyo omwogolola yeetaaga kiyira oba omuganya mwamba ne bamwambululire ate nakoowa omuntu omusajja nga yeefuula ng'omukazi waliwo n'akaakaana ke batembeeya omwanumwanje yakatembeeya lwendikasanga temukaleetanga mu feesi yange ate tokambuuzangako ako kati mama wa akaakaana alaba bekakola kajja kutonya ennyuma yatwasamire mukakulukuta ebyenda biwowolo bivuddemu akalaba muzadde gyali asirise alaba akawemmeneko ate alaba sente ziyingira ngolwaki tasirikira ziyingira zivaawa mbu zijja kama abasaasi nalabe kwogera okwo kuguni kagamba bazadde bange nze tebabiriiko ebyo kasita sente zijja nga zivaawa obadde okimanyi nti abantu manyi omwayingiza mu busiyazi nga balowooza nti obusiyazi bulimu sente era balimba abantu bangi wano abaana abasinga b'obulenzi naddala bali ku tiktok be baasyaga amanyuma abavunza abawunya nga babasuubiza sente mu busiyazi nakati tezinnatuuka baagenti ba sitaani we bato omanyi sitaani takyatuma yeetuukira baagenti ba sitaani we bato we bali kano oyo omwana alaga nti ali bulungi nnyo era nfumba kukuuka simanyi ku bwepika ebedi kava ebyo bintu bya bulijjo biri nnomo n'abapangisa amayumba babe nnomo naye ayagala okulaga abantu nvuga emmotoka bwe nti eriwa ewaani nga no tusirikira bingi bizigo byagana kubugana magulu na wansi obisiga paati emu bisobola okukumala wasigazako bya mu face ze mundeke saagala nako wentalo bwe buzibu bwenina kale n'olwensogera amazima mbanga ayingidde entalo so nina byenneewala kale werekereze kale n'olwensonga eyo tugenda kuba tubasiibulira wano nze Jonas Ssentongo Mukutu Tindi Files eyakatuyengako nyiga akagambako ka subscribe osobola okuba nga ate ofuna updates ez'enjawulo ku biki bye tuba tukuleetedde nkoze ne Lawrence ku kamera mubeere bulungi mweraba ekirala tutunda emmotoka zikolerawo era mpya era tulina nekyokulabirako bannaffe abaagala okukola businesses musobola okulaba ku muwala gwe bayita Ashakama yajja wano tumuwa emmotoka ku kibanja mpola emmotoka emu kati alina emmotoka 3 musobola okulabira ku muwala gwe bayita Laavu Mase yajja wano naye n'afuna emmotoka emu kati alina emmotoka 3 kati alina emmotoka ze 3 ate naavuga emmotoka za bbeeyi avuga Aliam new model avuga
Subaru naye zino Subaru zino ziriko empya so n'olwekyo gwe muganda nga ayagala emmotoka oba oyagala kusurprise nga mwagala awo jangu kusula mmoto ekirungi ekiri kusula mmoto bw'oba oyina omuntu yenna ayagala emmotoka n'ojja nayo banoomuleeta tukimanyi bulungi nti naawe oyina abaana wante tugaba mawogo tugaba mata na mugaati ojja kuddayo ng'abaana bajja kuyita abaana bajja gamba daddy will be back omanyi abaana balina daddy ne taata kati wojja wano kusula moto n'oleetawo omuntu n'agula emmotoka manya abaana bajja kuyita daddy ewaka daddy will be back you have a bread and sugar milk you got n'olwekyo kusula moto bw'oba olina mukwano nga ayagala ogula emmotoka jangu naye kusula moto ate era bw'oba olina mukwano gwo ng'atunda emmotoka ng'alina emmotoka gy'atunda oba ayagala gikola bato oba ayagala kyusa mmodo oba ayagala kyusa naye mwete kusula motos olina mukwano gwo ayagala ssente za cash atunda emmotoka ye wano kusula moto ssente za mukono gumu gwa sula yennyini era yeebererawo kuubwa n'olwekyo jangu kusula motos oba osobola kukuba ku 0701 879187 gwali ebweru w'eggwanga oyagala kusurprisinga mwana w'abantu bangi batuweereza ssente tubeebaza nnyo abali mu America abali Canada abali e Turkey Dubai batuwa ssente bambi ne batuwesiga ne tubagulira abantu abwe emmotoka ntuzibawa naye abantu abo batufunamu emikisa nti emmotoka tubawannamu naye tufunye omukisa ogwo tebali muntu akomplainga n'olwekyo jangu kusula motos obeere ng'ate ofuna emmotoka ey'ebiroto byo ku kibanja mpola oba ng'osasudde kashi wano lwaki tuwawa kibanja mpola nti omugagga yenna nnyiniwo tagenda kusengukawo waali kifo kiki ekifuula bondi ya sula motos ey'enjawulo wano wawe tapangisawo nti ajja kusengukawo era yensonga lwaki atunda mmotoka nnamu zokka nti waali wawe tagenda kusengukawo sula motos yennyini ali ku ttaka lye n'olwekyo jangu kusula motos oba okuwe ku namba za simu zegambe 0701879187 tubeera n'abantu bangi tulinawo Maria Kayemu Mpika Moga Nakku Masagaza abeerawo ne media bw'omusanga omugamba n'akulira kusula motos Asha Nabuza asobola okuwa emmotoka ya sula motos tubange netiwaka naye tukolagana naye asobola okukuguza emmotoka kusula motos ne ba YouTuber tutera okukola nabo kati basobola okweta kutuusawo bulambirira wano kusula motos ofune emmotoka y'ekyoto kyo nyongera bajukiza bannayuganda nti eggwanga lyaffe likyuseemu twebaze Katonda era ennaku z'omwezi nga 27 na 28 tugenda kubeera endekapeeka munamunkekeera n'omwoleso ogw'amaanyi gaggadde okugenda okuba nga gulaga ebintu ebyenjawulo ebikola wano mu ggwanga Uganda ebintu bingi nnyo bye badde bastoping okuyingira wano naye nga temumanyi naddala nga extension ebintu ebikola y'amasannyalaze ebiwayalinga ne wires ez'amaanyi amataala ugasanga ali yagaani bwe gatyo balubuzi zino zetutandikirako naddala ez'e2013-15 tayiro ez'ebbeeyi ez'omulembe zitaseerera ezo zembadde mulabanga ntagamba nti ate ya India eno ya gundi ziva kapeeka mu industry ya wenyini nyini n'olwekyo tulina omwoleso ngenda kuzomwezi 27 na 28 n'olwekyo jangu ekapeeka kunnamunkekeera kapeeka ngamba kapeeka si wala abantu bawulira kapeeka ne balowooza nti baluddawa kapeeka okutuuka wali matugga otuuke matugga n'okwata kapeeka road ovuga straight ate gwe osobola okuyita Koima road n'otuuka ewa Mikka n'oyingira awo era ovuga straight n'olwekyo gwe muganda wange ayagala okusuubula oba ayagala okutandika naawe omusuubuzi jangu omanye ebbeeyi ya factory ekirungi kya factory bojja bino ebintu byekapeeka betusuubula tebiriiko musolo abantu bangi balimba bannayuganda nti ifirizi musolo ifirizi si musolo ate n'ebintu bino byosuubula mu Uganda tebiriiko musolo ogenda kusuubulira ku bbeeyi ya factory oteeke mu dduuka lotundirewo tebagenda kugamba ate bino tukyabikutte URA ekoze bweti ne bweti n'olwekyo engoye zetwambala kati zino zemulaba tuzijja kapeeka ebintu tayiro zemulaba tuzijja kapeeka toys ez'omu nnyumba ez'omu thinki bathtubs ebintu bingi nnyo ebikopo masuwani engatto stocks nigina ebibajje okulima mbu nigina va China oba ava luddawa yenna wekapeeka ebyo ngo bijjako tulinayo ebintu ebikadwe tukaza ng'emiyembe ng'ebijanjaalo kati era nkubirwa abantu abali ebweru w'eggwanga abali China, India, Bangkok, Thailand, Turkey, Dubai, Canada, London mujje mugule ebintu ekapeeka mubeere nga mugenda nabyo lwansonga osobola otwala omuyembe omukaze n'ogulira w'oyagalidde n'ogubeera nga kugenda kumala mwaka otwala ebijanjaalo oba ebinyeebwa ebikaze ng'ogenda kukola bukozi bw'otyo mulungule okoze enva otwala buli kintu ky'omanyi mu ggwanga kasooli buli kintu oba oyagala lumonde waliyo ebintu bingi nnyo n'olwekyo mujje kapeeka ng'ennaku z'omwezi 27 na 28 mulabe ekyenjawulo ekiri mu ggwanga lyammwe niyo babadde babalimba bino ebintu byemulaba lebozi mulaba ndabe tuteekako nteeke
kanaffe yessaawa gwe muganda wange aleeyo osobola okugamba njaga tayiro nga ziriko erinnya lyange arms oba kamoga oba kaye oba sula jangu bakole tayiro ng'eriko n'ekifaananyi kyo osibe ennyumba yo yonna ng'obulanizeemu gwe kennyini oba oyagala mwana wo funa ekifaananyi ky'omwana wo ogende ekapeko bagambe munkole tayiro mu kifaananyi ky'omwana wange abaana bamaama baabwe nga maama wo omwagala nnyo osobola okukola tayiro za ekifaananyi kya maama wo kyonna nozisiba mu kisenge kyoba mu ddiiro lyo n'abalina bamakadde baabwe nga batuva ku maaso ng'oyagala okukola ebifaananyi byabwe mu tayiro zogenda okusiba oba kuki oba talazo oba pevas oba wateva babikola byonna ekapeeka munnamunkekeera nolwekyo nti Uganda ekuze evudde bwebadde ogirowooleza kati abantu b'ebulaayi bagenda tutandika okusuubula wano fe okusuubula ebweru yensawa tukulaakulanye ensi yaffe Uganda build Uganda tukola waliyo amasimu gana amasimu nago batandise okugakola TV zino nene nnyo zemulaba oba yinkimeko bameka zonna ziri kapeeka extensions tewakyali extension eyingira wano era ebintu bingi byetusaba gavumenti ebistopping ebintu affe byongere okufuna akatale ak'amaanyi tukubira omulanga gavumenti okustopping ebintu byetukola wano tusobole okwongera okufuna akatale ate nga tekuliiko misolo gigenda kusumba abannayuganda basobole okusubula ebintu bino babenyumirizeemu gwalina atunda emmotoka oba olina mmotoka zo kapeti z'emmotoka oba oyagala emmotoka ng'eriko linnya lyo byonna bikolebwa namunkekeera n'olwekyo ennaku z'omwezi nga 27-28 tubayita mwenna bannayuganda oli Giro oba oli Gulu oba oli Mbale Pakwaki Gulu Lila oli Budaka oli Kasese Kabaale oli ku Kizinga Sese oba Luddawa mwana tubakubira omulanga era tubakoowoola okuyingira kwa bwereere okuyingira nkiddamu kwa bwereere kuno kulya na kunywa anti mumanja ne sala musale wabeeraga bamasavu nga gocha masavu busavu ate nga gocha jeno sale musale yagenda okubeera omugenyi omukulu agenda kubeerayo abayimbi bangi nnyo oyagala kulaba ali emiskini oba fulufiga wakomadde okulaba ku manja ne Sebatta wakoma kulaba Lady Kenzo oba naani bulavute goyagala okulabako buli muyimbi gwomanyi abayimbi agenda kubeerayo n'olwekyo ng'ate bwe tuli abo tunywa jeno wabeera kuba na kunywa mukadde waffe n'olwekyo mujje mulabe eggwanga lyammwe bwe lituuse nkubira omulanga abasomesa ba headmaster na ba headmistress kino guno mulanga gwange ngubakubira mbasaba mulekeraawo twala abaana baffe mu saakasi kyekiseera abaana baffe batandika okulambula ebintu ebikolebwa mu ggwanga lyaffe kyekiseera tukyusa syllabus gye bateeka Makerere kyekiseera tukule mu mayindi mutandike okulambuza abaana baffe factories zino njagala okusaba abazadde mwenna ne ba headmaster ne ba headmistress enebere mugiteekeko nga wala bakusomera batekako ebintu ebyetaagisibwa requirements mutekeko requirements nga yakulambula kapeeka industrial nkibasaba abazadde lwansonga ki tulina abaana Katonda batonda nga bagezi Abafrika tuli bagezi naddala bannayuganda that's why omuzungu yagamba nti Uganda is part of Africa tuli bagezi ekimala ti omuntu ayinza okubata mulabeko abaana bakola ennyonyi naye nga tebalina busobozi mulabeko abaana bakola emmotoka nga zitambula mulabeko ebintu binnyo n'olwekyo nkubira omulanga ba headmasters ne ba headmistress enebere nga requirements nga mugiteekako nti okulambula namunkekeera nga buli muzadde akimanyi nti obasasula omutwalo goba emitwalo 2 omwana wagenda alabe ku bintu ebyo bikolebwa wano tutandike okwejjamu psychological omuzungu kyeyatuteekamu mentally nti America yesinga kabeere musirikale wa America omujjaso omu akuba ensi namba Vietnam akuba Uganda namba batukwata mu bwongo psychologically kati mbasaba bannayuganda bannange just wake up and open your mind kyekiseera omuzungu agamba nti emancipate yourself from a mental slavery twejjafeka mu buddu bw'endowooza batusibiddemu tuli mentally on mind just wake up and see your country just wake up and support your country abantu bangi nnyo bwalaba ekintu nga kiriko made in Uganda agaga made in Uganda please wake up biri omanyi babikola luddawa oba babikola nga birimu n'obulwadde weewuunye n'enkola yaawano teyawukana naye abali tusinga nako kubanga ffe Katonda tutonda nga already Katonda wali atonda ensi yonna Uganda yagitonda nga olusuku Eden ng'erimu buli kintu that's why olaba tulina weather ennungi wano enkuba etonnya ennaku 3 tugamba gavumenti weeyayo abantu baweera mu winter ne basanyalana ne bolos ne zisanyalana ng'okwegatta n'omuntu alina okukola sex ne zifufugala ng'alina kuma sitoovu amala tuuzaako ensigo yeekalirira abugume afuna amasanyalaze abaana baawano ne abava ku nkumbi kidima abaana amaanyi era asobola okwegatta ku muntu n'azaala n'okuzaala kakati weza yaffe yokka tukola engoye wano kati engoye zetwambala namunkekeera tetukyatikka ngoye mulekeraawo n'okwambala emivumba
gibeeramu ebisizaani n'emizimu yambululiramu nabali basamira balina ensamira yaabwe n'olwekyo gwenda ogule engoye olupya ku bbeeyi yo nze kyovala kati nyambala ngoye made in Uganda zikala mangu tezivaamu ddagala zoozeka stokisi nyambala olugoye oluvudde eri ne lukubabula kubanga weza yalo gye balukolerako olusi bazambaza ddembwa bazambaza ddembalaasi bazambaza entwege please Bannayuganda, please wake up and support your country. Musupporting ebintu ebikoledda mu Uganda, tukulakulanye ensi yaffe tweggyeko emisolo emingi, tulekeraawo okudeliveringa ebintu nga biva mu nsi ndala. Tusaba abantu b'ensi ndala batandike okusubula mu Uganda. Essente yaffe ejja kula value, essente yaffe ejja kulinnya, kubanga tujja kutandika nabo okubanga bajja wano ne bachenjinga ssente, ne bachenjinga dollars mu Uganda money ne basubula wano ebintu. Kyekitwetedde obuzibu okubanga essente yaffe teyina value olw'ensonga titubadde tulina bintu bye tutunda mu ki era abantu bangi badde bakayana nnyo nga muzaaya alwana okugata East Africa katale ka East Africa ekyo nga bawoze sente yaffe eri wansi sente yaffe eri wansi sente yaffe lwaki eri wansi sente yaffe eri badde wansi lwa nsonga tubala tetunnafuna bintu bye tutunda kubeera nga tufuna sente ezivungisibwa wano ng'ate ffe tuba tugende China okusoba oba eyindi oba Bangkok tuvungisa ne tugula dollars kati nabo kyekiseera bagule Uganda money basobole okusobola exactly so nja kusanyuka nnyo nga mbalabye ekapeeka munamukekeera gwalina mukwana gwo musolo ayagala okutandika obusuubuzi kyekiseera just wake up osobola okuba ne miliyoni zo 5 2 3 7 zitandika obusuubuzi funa munno mujje n'emmotoka jangu ng'olinamu miliyoni 2 ezigenda osuubula ebintu todda nangalo njereere ojja kulaba ekintu okyegombe jangu ng'olinamu emitwalo 5 oba emitwalo 10 kubanga okuyingako kwa bwerere n'okula n'okunywa n'ennyama mujja kugisiba owamalibu tota wano ojja gikombya olulimi anti jenosale mumanyi masavu gate nga gocha oyo wabeera gaba masavu meerere anyways kulikayo mu State House so nolwekyo njagala okugumiza ensonga ya ensi yaffe tulina okulaba nga twewagira nga Bannayuganda tulina okutandika okwebalamu value nga Bannayuganda nze ndabyeko abantu abalina talents abantu abalina ebitone abantu abali creative abantu abagezi first of all kano atona n'emibiri emirungi kano natuwa ettaka eggimu ebbumba lyamo ne bakolamu ekikopo siri eri dogman embwa yange eriwo girese lwaki opakinze eri girete nembwa tugirabeko so n'olwekyo omunyongero bakowoola ennaku z'omwezi nga 27 tufena tweyiwe kapeeka okwata otuuka ematuga nodda munda awo mayiro ntono nnyo ate ovuga buvuzi straight oba otuuka kapeeka ate abayita Koima Road ovuga Collins mwerere paka ewamika n'oyingirira awo era n'otuuka kapeeka tujja kusanyuka nnyo nga tubalabye Bannayuganda mwenna kino kyaffe njagala bategeeza tusooke kwagala nsi yaffe buy Uganda and build Uganda first Africa second love your country and respect the elders n'olwekyo mbagamba ekigambo kimu Bayibuli egamba mu ngero 28 nti alima ensi aliba n'emmere nnyingi naye zimusanze oyo agobera ebitanda makulu abudde okumanya n'okutegeera kigambo kya Bayibuli engero kiri mu ngero 28 Proverbs agamba nti alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi naye zimusanze oyo agobera ebitalina makulu abulidde okumanya n'okutegeera yessawa tulima ensi yaffe yessawa okuzuukuka n'okwejja mu buddu bw'endowooza please wake up Ugandans tuzukuke tukoleredde ensi nnyingi nnyo ebirungi binnyo njagala okutegeeza gwe muganda wange ndaba abantu bangi bayita Black America tebakulima nti waliyo Black America bali ba slave batwalibwa nga baddu buli muntu alina sikini bwetidda mu Africa naye bw'osanga nga bakoze ebyamagero bw'osanga nga ye dokita asingayo bw'osanga nga ye dokita gwe banoonya bw'osanga nga yakola emmotoka yagifulumya bw'osanga yavumbula ekintu Black America because ne Yesu yatambula ayitako Egypt ku ttaka lya Africa Bannayuganda tuli bagezi nnyo tusooke twebaze Katonda okuba nga atonda nga tuli bagezi tumwebaza olwekyo ate tuwagire ensi yaffe n'okwewagira nga Bannayuganda kazibeere motoka tugenda kutandika okuzikola mpaka adi yayo ndamala ogisomako asumulwe n'embwa tugirabe soko jimpe ndabe eti embwa wa asoka ajikuwa ine bei egula embwa embwa ya milioni mubuzo ono dogo mani sende jaji milioni yenegeno tumalako yugati kandeteri tawe katatuke kakabira nebya nebigenda mami kati yasingo jikwaye nsajja nkazi sagala mbwa nsajja sagala ezaali embwa je mpadde enkulu nakabaka kabanga ki ka weeks mukaga mamwe embwa enkulu ogimanyi 6 mukaga kabere kakulu njagala mbwa nto nnyo weeks mukaga toyso afuna mbwa nto kwenkana kweno eba teria ebegenda kufaako bayakuyonga
Niba yakuyonka. Itsoke bakagikuba empiso mmeka bakagikuba. Just empsem. Bwa mwena kuzomweza asatu. Area biki? Enywa mata. Erinywa mata KFC mami yabimanyi. Yogati. Yogati. Era Javas togwa nno nawe yogati. Mami bakubene ekyenjawulo ekiro tenywa whisky. Tenywa katunda. Tujiwe katunda. Agamaza kata mugafumbira wa. Ngari mu musujja mpulira yocha. Ngade bade mu motoka. Yola webuguma. Yeah. Wategere embwa. Emotoka mwetambulira yo girabye. Tochadde soko jiwandikeko Wanda. Wanda. Eri bagibye. Eri badde tumalirawo yogati. Ndogo mania jibye. Are. Funa peni mu office. Gwana mu office omwe. Ndogo mania badazi janja bayajibye. Yazitwala okuga luli 2. Obukadde obuli wano kati. Over sente bwengamba. Ye mbaje akitunde akiranguzeemu 2. Naye anti kati zinembwa. Eno sigundi original. Original. Kati abazigwa tebazimanyi. Mami yagimanyi. Agaje muyo kankwata ne ka video mami ngali nembwa ye mukwate ka video. Kati ziri mu gundi bazikyusa nnyo gundi. Eno ye piwa yoke yasigala muka. Ate zibadde zirwana n'olwana. Piwa tefunika. Nawe olaba okaagadde ne mulavu naawe saawa zino keba kwakuleetedde. Toyina na sente kagula. Aina milioni. Nceremereddwa ate ngula embwa gye naaliisa yogati chichichi. Kozi ngonsigamu musiga nsimbi. Anaakangulira. Gwe n'osobola ogenda mu supermarket n'osopinga ebintu. Onoyiga okusopinga. Owaayi. Wanda. Ayina okugenda mu supermarket. Ne kaadi yayo girabe ina kaadi hino. Munaye bano babakana bagamba. Mu mbeera nninda. Yine embando za mujerabiddeko. Eyo zero mileage. Zero mileage chikola transfer. Abafe. Giseko. Wanda World. Wanda World. Kale eri bali bagiyitaani? Bali bagiyita Wanda Peace. Otyo. Manya wasalawo ga kizungu. Bajo gyali ya black. Nzirugavu. Era efaananira ddala nga bajjo. Date of birth in 6 weeks. Female. Kino ya wiki 6. Ya weeks 6. Bambi kaddembe. Eri emitwalo 3 olunaku. Erabika eri 5. Anti kati engeri ntoto na kati ojuwa kyona ekigana no inagiya. Nakowa abantu bako miguno gy'abantu okulabirira abantu ndabirira embwa. Batuyambye eki batujjukiddeko ki. Okimanyi banno bafunye sente tebannanyega.